ebya Pressure 24/7 abuzidwawo bibino police reference nayo njikuletedde mu maaso ate nga ye Lugonvu okuba sente z'aba kadama bikitabuse nabyo mbikuletedde. Eddie Kenzo n'avaayo n'atabukira Bobi Wine nga tewali kyamukoze nabyo mbiri na kale katugendeyo mawulire gaffe agaleero nga weli enkola yaffe wano kwanda boyuji ka video madensa abo kampele kalaiki kabenga kasotambula katukire omuntu yena yandagenda okumanya no information cause ndowooza tino in information is very important. Itanga hajat kawdaga majanga Colombe duwa namba yawe sembeo 67 go nana wa ina business yongo yagala kulanga nafe namba afiri yawe sembeo 151 tukubire tujja kwanga tukuyamba katugende mawule gafe byonaku olwaleero byatabuseemu ebya Lugonvu bavudde ne bamutabukira bakadama mujjukira bulungi tino aina system gyaleta era yagala zimba estate ya bakadama ngagama tino nga yagala akunganye bakadama wantu wamu bagulitaka buliwo kale baguletaka ndoza mwena mumanyiyo estate nga yagala bazimbire ekintu wekityo era bamu bakadama era mumanyi tino babira wobana bamu babira ne bad minders era wali omu yavuddeyo nagama mbono ono abala kintu kimu okuba bakadama nga balala nga webaze bakola kinga webaze babba ate nga wano nzijukira bulungi Lugonvu yagamba kino ekitu obanga tosobola bambi tukola ki tokyeta baamu nenga musajja yavuddeyo nakwata bifaananyi bya Lugonvu natandika omukuba noza mumanyi ku TikTok okuba kuyita kusabula natandika omusabula nti bakadama mu wesente za mu ekitiibwa ndowooza bino ebintu biri very important because alinga abayamba linga muno kati kozi mumanyi nti oyinza ogenda muno oguletaka mu kyalo nga kikyawala kati gwe oguletaka nga oli omu ettaka eryo okukola kyokulakulana ligenda twala obudde niba bula wabona yaguzi yabafunidde ettaka nga ddene wabula buli omu azimbeewo okisegera nga ozimba w'ettaka lyo kale muna muzimba kumu kyayagala mukole kino ekifo kikulakulane mangu muberenga mukola ekitako ettako liguze ku bbeeyi ntono ate likulakulanye eki mangu kyayagala era ndowooza akadamu ono ndowooza musike mulire ndowooza ye ng'avuma Lugonvu era mberenga nkomawo n'ebyani n'ebya Eddie Kenzo buli yalemu okukola buli yalemu ogaggawala ku mulembe gwa Amini buli yalemu ogaggawala ku mulembe gwa Lutwa ne ku mulembe gwa Museveni yebbululira mbakadama anti munaye tubadde tukyali awo nga bwana Lugonvu ayingiddewo anti kiki mbwa yagala simanya kukolera bakadama kadama estate era ne bakola WhatsApp group eyo okuregisteringibwamu eyo group olina okusasula akakadde kamu kitundu koyina okusasula bakuregistering mu group eyo ate kalinani refundable ate tebakabuuzaako tobuuza kalazeewa ate tekabalirwa kuziri sente za poloti oba eza estate kale munnaye bw'ovaayo n'ogamba abaana nti be careful with your kamane manya entuuyo zo oziwe ekitiibwa si buli muntu agenda ovaayo simanya nalwana simanya twali awo nga tulwana n'endiga twaliwo ku kigogombya jangu kuterekera sente zo naawe okkirize ontegedde kati era ebyo nga tubitadde mabbali olutalo lwatabuse wali ebutabika oluvannyuma lwa omulenzi amanyikiddwa nga Lamawandas yavuddeyo n'avuma mikwano gya Pressure 24/7 nagamba mubeera batya mikwano gy'omuntu nga temumanyi waali era nga kino ekintu kyaleetedde emikwano gya Pressure 24/7 bano abadde bamukozesa nga okukola okuvuma badde bamukozesa kubalangira bizinesi yaabwe olunaku olwaleero bakuteeko ne bagenda ku poliisi ne balopa omusango nga balopa tino Pressure 24/7 amisinga era bagenze waliri ebutabika nga bwe badde bagamba muno Pressure yandibanga aliwa ali butabika mu ddwaliro batuuseeyo teri kye basanzeeyo wabula bagamba nti yayiseeyoko kibagamba muno yagenzeeyo waliyo sister we eyatwalayo Pressure 24/7 kati bagamba muno kirabika sister we yakomyewo nakola kinamukima ayinza okuba nga yagaininze consciousness oba nga yazzemu n'aterera ne bamuzaako ewaka cause Pressure 24/7 mundoza mumena mumanyi ntino tayina n'obeera mukwano gwe wakusegere takugamba bwabeera yakati sawa zino bali kunoonya contacts z'abaka sister be ne ba ganda be baberenga basobola okukola kibaberenga basobola okutuuka ku Pressure wekibanga kisobose bamu bagamba bamuwambye bibino mu ssoko byewulirirako era nkomewo n'ebya Eddie Kenzo rehabilitation center yabadde butabika naye right now taliyo
yabadde butabika bamujayo ku Saturday, meaning ne abe butabika rehab. That is butabika has a rehab, has an institution, because abadde mu rehab ward whereby it has various cases waliwo abali obubi ennyo, abali intermediate, then abadde libeera mu rehab gyabadde Gwe ebyaddala the guy was in Butabika, because for the information je tujje Butabika right now, the guy was in Butabika. So caretaker Butabika tugambye bamutwala ku Saturday, yamutwala said she's a sister, and then namujja mu ddwaliro, then namutwala nagamba mutute mu kyalo. So we don't know which kyalo, then tuba tulina okukola ki okunoonya ekyani yamutwala, because bagambye tebaleka namba za simu, as in nothing at all, tebawujjako muntu information anoonye muntu mulwadde mu ddwaliro lyabwe. So I don't know about which ddwaliro is that. Omuntu afuluma nga omuntu sigo wamututteyo ate nojja n'omugjayo n'otaleka na information, because omuntu ategera yennyini abantu abamutwalayo pressure bamujja ku police station ne bamutwalayo Butabika, but the person who took them, they left the person amutwala mu kusooka baleka details. Who's this person yajja okujjayo omuntu n'ataleka yadde detail name, because that is what giving us kyekituwadde pressure, kyekitweraliikiriza omwana w'eggwanga aliwa omwana w'eggwanga national asset, omwana w'eggwanga aliwa, pressure aliwa. Bina mtu bita na kusekera mi people. We have been there. Na comment jala jibu sanyo maaso. Kasanga dia. Kati emskapale tuli wala tunoonya ni pressure. Na yenga ekitufu kyo omuvubuka omu ye yangambye pressure gyali bamuyita Doni Lubega. Ye yangambye ye muntu yekagwa alinanga ategeera pressure mu mikwano gye gyalina. Mu mikwano gye gyalina ye muntu omu gwenzijjako amawulire bamuyita Doni Lubega. Abasigadde ogenda n'omubuuza bane pressure biki ebikwatayo n'akuleka ku blue tick, ate talina iPhone, alina saloon namba, yeekomberera emimwa. Pressure ali kuki? Takubuulira. Rape, vaayo otaase pressure. Rape oli mukwano gwa pressure, vaayo omutaasa. Rape ye mukwano gwa pressure kuno. Blana Baba Yashi Poppy chobanze bane simala gakola mikwano kale ulire mikwano pressure gyalina. No one can come out of the camera and update people. Mutuvuma wanombo tuyine emitima emibi tuvuma nefe tuli ba fake friends. Lana Baba aliwa, Yashi Poppy aliwa, jemikwano ja pressure, and they have big following. Simanya Montez, they have big following. Nete basobola kuvaayo n'omugagga omuto asiba agaba sente wano ku live olina muweta nolina muwe 10. Where are you? Munnamwe mwamunoonyezaako ye oba wamunoonyezaako n'omanya embeera gyali muwavuddeyo okugambako eri abantu. Kuba omuntu osobola omanya nti banne pressure ali Butabika, jangu ogamba abantu. N'abantu bali mu kwebuuza pressure aliriddawa, pressure aliriddawa, pressure ali mu kkomera, pressure ali fabavayo nakuwulira omuliro. Bobi Wine olunaku olw'ejjo yasinkanye abayimbi n'abannabitone abalala. Mu statement mwe yagambidde nti no you've turned out to be beggars. Tugambe kiri ekiruyi Bobi Wine kye yayise tekikkiriza mu federation era muli basabirizi nga bwe yagambye. Ekyo kibuzo kyo. Yeah, this is a fukubiri. Mukulu waffe Bobi, he turned into a politician. Alina okubanga zawwe kubanga is an opposition leader. Bwa ensi bw'ebeera ng'erwanagana yaba akola. I want to be frank. Ogamba yafunya mu no kati government bwekwata abayimbi n'ebategeka ne bakulaakulana ate opposition ebeekolerawa. Ate nga ffe ng'abayimbi there is nothing we can do without going to the government ne tusaba abaturegulating kubanga beba governing eggwanga for now. But lucky enough mukama waba asazeewo opposition neyingira mu bukulembeze era tujja tutandika nayo kubanga yeebezze. But there is no way we can not work with the lwansonga gwayingirwa mba nabyabufuzi. Ati abantu baffe abatulaba abawagizi nabo ne bakitandinga political ne tubanga omuyimbi takyalina freedom
okusobola okukola omulimu gwe nga ndi batunyiga batuzaawa ne tugamba but we need a voice naffe tutandika okuba nga tuvaayo tulaga abantu bano nti kye batusuubiza si kibali manyi bapoliticiani bano baliira mu kavuyo ffe gye tukoma okwekuba bo gye bakoma okulya tera okubuuza eno mulimu kuŋŋaanya abayimbi bannabitone bonna kyenjagala okumaliza kuba ogambye ekyebiliyoni 3 ffe ekisooka tetunasaba ku biliyoni 30 era simanyi eyo tooko gyeva tugenda kuba tulwanirira abo bokka betumanyi bamembers abaregistering. So this is the thing, omuntu okera ku makya n'agamba nti ffe tutanize ntu beggars abalimba. We are negotiating, we are not begging for anything. Byonna byowulira twogerako tubbibwa era tubanja nti gavumenti otujjako emisolo gino ne gino naye gwe otuddizaaki onfuna bulungi ffe tukola n'otwala omusolo naye gwe otuyambye otya. That's not begging, that is bargaining and asking.